Tuli olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 Maachi omwaka 2026 mwana mulenzi amanyiddwa nga Edrisa Musuuza oba muyite Eddy Kenzo yabadde ku mimwa gy'Abannayuganda oluvannyuma lw'okubeera nti alina interview gye yakoze ng'ataputa etteeka lya copyright wabula ng'alitaputa mu ngeri ya bitege era nga ne byayogerako alaga nti tabitegeererako ddala okusinziirako ekyo kye yabadde ayogerako. Bakira Bannayuganda bangi ne batandika okuba nga bamubuukira n'okuba nga bakuba mu ngalo n'okwesaanya nga bagamba nti ddala kisoboka kitya okubeera nga president wa Uganda National Musicians Federation oba ekibiina ekitaba abayimbi mu Uganda abeera atya nga tamanyi naddala ensonga zikwatagana ku copyright ye kennyini gy'abadde alwanirira okulaba nga bagiwa abayimbi. Wabula oluvannyuma lw'akatambi kano kubanga keetoolodde emitimbagano n'abantu okuba nga batandika okuma nga bamwogerera ebikikinike, mwana mulenzi amanyiddwa nga Edrisa Kenzo Musuuza ddala ategedde ensobi ye n'amanya nti amazima bye yayogedde mu interview yayokyezza era avuddeyo ne yeetonda ne sekwetonda yenna. Wabula mu kwetonda ku luno takutte vidiyo awandiise mu kiwandiiko ekimpeereddwa nange ne ŋŋamba kanzije nkikusomere omanye nti wamma ggwe Eddy Kenzo Yetonze agambye bw'ati: All along I thought neighboring rights means neighboring countries. Mbunze ebbanga lyonna mbadde mmanya ekintu kye bayita neighboring right kitegeeza mawanga gatulinaanye. Greetings Sebo. I've seen the video on the comment on neighboring rights. Nti nkubuuzizaako Sebo, ndabye comment ku video ekwatagana ne bya neighboring rights. Allow me to share as follows. Nzikiriza mbeeko bye nkunnyonnyola wano wammanga. The law on copyright talks of neighboring rights. It doesn't mean neighboring countries. Etteeka eryogera ku neighboring rights mu copyright teritegeeza mawanga ga neighbor gaffe wano. Neighboring rights are the rights given to people like you who sing, perform, record or play music even if you did not write the song. Nti neighboring rights kitegeeza olukusa oluweebwa abantu abayimba, abaperforminga, abarecordinga, abazannya omuziki ne we kibeera nga ddala oluyimba olwo si ggwe yaluwandiika. For example, someone may write a song but you are the one who sings it and records it. When that song is played on radio or TV, you also have rights because it is your voice and your performance. The producer who recorded it also has rights. Nti okugeza osobola okuyimba oluyimba naye nga si ggwe yaluwandiika. Kitegeeza oluyimba olwo buli we luzannyibwa ku TV gwe yaluyimba olina olukusa. Wabula ate era mukadde ke kamu ne producer yalukola naye abaera n'olukusa. So neighboring rights simply means rights for the people who bring the music to life, not just the one who wrote it. Nti neighboring rights kitegeeza etteeka oba olukusa eri oba obwannannyini bugenda na ku buli muntu abeera yakola okulaba nga oluyimba lufuuka oluyimba so si eyaluwandiika yekka. Yes, it's true the songs of other countries are protected through the copyright system, international treaties and also reciprocal agreement between different collecting management organizations. Nti ye kituufu ennyimba ez'ensi endala nazo zisigala zikuumibwa olwa copyright n'endagaano z'ensi ez'enjawulo na byonna ebitambulirwako ne kampuni ez'enjawulo oba systems ez'enjawulo ezibeerawo kubanga zikuŋŋaanya obufuna obuva mu biyiiye by'abayiiya ab'enjawulo. Eddy Kenzo bw'amaze ne yeebaza olw'omuntu abadde amuwandiikidde ekyo n'agamba nti thank you for the correction. Timwebale kubanga muntereeza banywanyi. Oza tuveewo tutandule ebigere tweyongere mu maaso. Ekifaananyi ky'olaba kye kya leader of opposition Ssenyonyi
oba akulira oludda oluvuganya gavumenti. Omwaka ogwo oguwedde nga tuguyingira yafuna akaseera akazibu ennyo. Omu ku bannamawulire amanyiddwa nga Dean Lubowa Ssaava bwe yavaayo n'abeera nga yamuweereza ebigambo byali bingi, n'omwali n'okumuvunaana oba okumuteekako ebigambo nti yali alidde akawumbi k'ensimbi kalambirira mu obukadde 7. Dean Lubowa Ssaava eyakolanga ku mukutu ogwo gwa TV10 gano mazima yateeka nnyo Joel Ssenyonyi ku bunkenke n'okubeera nga amugamba nti ekibiina ki NUP yali wakukisuula kigweyo. Dean Lubowa Ssaava yoyo gw'olaba essaawa zino. Amawulire agali mu kutambula mu byempulubujju ge g'okubeera nga omukulu Dean Lubowa Ssaava era nga yabadde akwasaganya omukutu ogwo gu TV10 gano mazima yandibanga yayose omusubi eggwanga yandibanga yalivuddemu nti n'ayolekera e Bungereza eyo. Wabula ojja kujjukira nti ono wabawo akayita akabanga katini nnyo nga kyajje ateerwe okuva mu nkomyo. Era ojja kujjukira bamukwata ku misango gy'okubeera nga yali akola illegal broadcasting, nti oba okuweereza ebigenda ku mpewo nga talina lukusa. Wabula yali yavaayo n'agamba Joel Ssenyonyi wali nti ajja kumukomya wamu ne NUP. Kati bangi bagamba nti buno bwandiba obuwanguzi ku saidi ya Joel Ssenyonyi. Eyo bwe tuvaayo akatambi koolaba kaleesa ebibuuzo bingi nnyo ku social media. Oyo Alien Skin gw'olaba era ng'aweebwa flag eya Fangon. Wabula kuliko abasajja babiri abambadde ebyambalo eby'ekinnamagye full combat era nga bamukubira salute ne bamuwa flag eya Fangon. Wabula bangi beebuuzizza ebibuuzo. Alien Skin yafuna ab'amagye abamukuuma ku Fangon? Just baakoze video ku lwa content? Akatambiko osobola okukavvuunula mu bwangu nti Alien Skin yabadde ayongera kusiiga kifaananyi ekyekyo kye yannyonnyola nti Fangon Forest bagenda kugiggalawo oba yagiggaddewo until further notice. Kyekyandibanga ye significance y'akatambi kano. But questions ennyingi zikyali ku bannamagye bano abalabikidde ku Fangon, oba abambadde camouflage oba abambadde ebyambalo kale ebirabika ng'eby'ekinnamagye. A lot of questions have been going on wonna nga bigenda mu maaso. Wamma olowooza ki? Alien yafunye bannamagye oba just content nti waagwa ndeyaso? Kale awo tuveewo. Ekifaananyi kyolaba ku screen kya mwana muwala amanyiddwa nga Happy Powers. Happy Powers ndoze ebintu by'obufumbo bino n'omukwano si ebintu byagenda ennyo speed. So this time round yagezezzaako ko okugendako mu bufumbo, ndoze obufumbo bwa weekend. Oba mukazi watti yabadde ali mu kwoza ngoye, oba yabadde awaata matooka akambe ne kamusala n'agamba ebya marriage nga biri so hard bannange. Kadi mukwano gwe Shamimu n'abakooza n'amuddamu n'amugamba olwo wabadde otandise okwefumbya nti omanyi abawala bano aba uptown abakwasaganya obulamu mu ngeri ya uptown ne bw'aba akyadde ssebo tebaayo byakufumbira mbu biki biki. Kati Shamimu n'abakooza kwe kuddamu Happy Powers nti ebizibu alabika yabifunye lwakuba nti yabadde yeefumbyafumbya ajjeyo obwambe mbw awaatawaata. Ale yamaliriza teyeewaase lugalo. Kati nno tebigenda okutiisa Happy Powers waffe obufumbo aleme buddiramu ddala. Kifaananyi kyolaba kya mugenzi Paul Kafeero oba Paulo Kafeero. Paulo Kafeero ensangi zino kati nga mugenzi yatuva dda ku maaso abadde training for 2 reasons.
omukulu gw'olaba ku screen yamanyiddwa nga Angel Sekandi. Angel Sekandi yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebyewuunyisizza abangi ng'agamba nti ye yawandiika ennyimba z'omugenzi Paul Kafeero eziwerera ddala oba nnyingi ddala kino bangi babadde tebakimanyi. Era agamba nti ye yawandiika ennyimba nga Walumbe Zaaya, Tipo Nazigala, Buladina Abisirikirwa Nantabulirwa ne Kampala mu kkooti ng'akyali muto. Era Kafeero n'azifulumya. Wabula Angel Sekandi yafunye akaseera kazibu nnyo okumatiza bannayuganda. In fact nalabye yafunye backlash y'amaanyi nga bangi bamugamba nti interviews zino ezoogera ku mugenzi Paul Kafeero nga n'okubeera nti Paul Kafeero tetukyali naye nti yandibadde azivaako bw'abanga ddala yakikola nga nnyimba yaziwandiika ekyo kyaggwa. Wabula bangi ne bagamba nti ate copyright law yino abasajja bali mu kugiyisaamu. Angel Sekandi yandiba omutuufu okuvaayo naye yeyogereko osanga neighboring rights ziri ezitereezeddwa ne bazigamba Eddy Kenzo kye zitegeeza zandivaayo ne zibaako obuyambi bwe ziteeka ku mmeeza. Ebbankaluwa gy'olaba eweerezeddwa omukulu gw'entandise naye wali mu kifaananyi amanyiddwa nga Don Chris. Ebbankaluwa eno yawandiikiddwa Ibrake Mukasa. Mbadde ndudde okuleetera ku mabaluwa ge. Agamba nti embizzi ewalampya omuzikiti eyaliko muninkini w'omugenzi Seggirinya amanyiddwa nga Gulix Kaksi ng'awangaalira Sweden. Agamba nti omwami Don Chris asiimwe Christopher Kamoga abadde amaze ebbanga ng'amukuba amatooke era nga kino kitwalidde ddala ebbanga lya myezi 6 era ng'ebyavudde mu kwekuba akawuna lwabadde lubuto. Kugambye eno bbankaluwa yawandiikiddwa Ibrake Mukasa. Okusinziira ku Gulix agamba olwasembayo Don Chris yamukuba amatooke okumala ennaku 12 Stockholm era nga Gulix yagenda okuddamu okulaba ng'omwezi ogwaddako tasobodde kwekoona kagere era nga yamanyirawo nti mwami Christopher asiimwe Kamoga alabise amutisse eri amugema. Wabula nga bino olwagudde mu matu ga Gulix yatandise kwegaana ate nga yalya ebyalubaluba. Gulix agamba nti talina kyamanyi kyayagaza kyamaanyi si kyamanyi Uganda tolusoma nga bataalusoma. Gulix agamba nti talina kyamaanyi kyayagaza Don Chris wabula ayagala akkirize nti yenna nnyini lubuto. Gulix yakasaasaanya obukadde bwa Uganda 38 ku Don Chris era nga yasobola n'okumuwa ssente z'okutikka putulu okuva e Uganda. Kugambye ebbankaluwa yawandiikiddwa Ibrake Mukasa. Agamba nti w'osomera bino nga Don Chris ali mu nkambi y'abanoonyi obubuddamu e Sweden mu bitundu bya Gothenburg okulinaana omwalo. Era Gulix agamba nti yasooka kumutwala ne bamutayirira omwaka oguwedde olwo ne batandika okweriga ekigogombya. Nsigadde nze Ibrake Mukasa wane nakinyuguzi. Ibrake Mukasa bannange. Ibrake owandiika ebbaluwa zino naye Don Chris musajja munyiivu. Ayina be yawa warning gye buvuddeko awo. Kati bw'otaleetaleeta bbaluwa n'ogikkataku. Bw'otaleetaleeta bbaluwa n'ogikkata ku mmeeza. Kale as I'm signing out. Kankulekere Eddy Kenzo gye buvuddeko okusagambiza kwe baalimu wali ku parliament nga kimaze okukakasibwa nti waliwo amendments ezaali zikoleddwa mu tteeka erya copyright oba liyite the copyright law. Mukware gwange tutambudde naye abantu bonna tutambudde nabo tubeebaza nnyo mwe balina kutubeerera munaddala bawagizi baffe batuteekako ebigambo bingi naye omulimu olwaleero gulabise tuwangudde ekyatuteesa mu bukulembeze kyekino kati batulitayalinge abaana betugoma wano lwakuba tetuyinza kukoma wano lwa nsonga nti ate amateeka gano galina okuteekebwa mu nkola naddala wali eri mu regulations. Tulina okukwatira awamu n'abayimbi mwenna abali eyo tupushinge regulations. Olugendo twakalutandika butandisi tulina okumaliriza nga ssente zitandise okuyingira mu nsawo z'abannabitone ekyo tugenda kukiremerako nnyo tugenda kuteekamu embeera yonna
abantu bokwebaza bangi secretariat ya UNM association zonna abayimbi bonna abali ababadde naffe physically spiritually mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebadde twebaza bannamawulire twebaza abantu bonna abatubeereddewo olwaleero biirwe eyise olwaleero munabitone afunye obwannannyini ku biliya bye ekitegeera nzeyise batono gwe mulaba bakamiliyoni ennyimba zaabwe baali bazitwala nga copyright enkadde bya mwaka simanya 55 olwaleero biweddewo ennyimba zibaddidde kati zaabwe era bakirizaembeera yonna gye baziteesezaamu kubanga etteeka lino likyuse ekkadde livuddewo epya likoze eki lisse kitegeeza ebikadde byonna leero bikoze eki era congratulate all our seniors abantu kati alubamu zammwe President w'eggwanga yebale nnyo yebale ddala tuteramu amaanyi President webale nnyo ssebo President oli Kaguta Museveni wangaale. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Seddi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Seddi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Seddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribing bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.